Ebigambo by'ongambye bibadde bijjudde eggonjebwa n'engeri gy'onnyanirizzaamu bikyusizza endowooza yange ebadde okwetuga era kati sikyetuze. Saalina ddembe okuba omulamu lwa nsonga nalimbibwa n'engwa okuyita mwadamu era saasobola kununnula bulamu mulabe bwe yali abbye ku luli laba bw'ojja n'ompa essuubi n'engumu nalokolebwa olwa kisa kye Yesu yaffe essuubi ndiba mulamu olw'ekyo kye yankolera e Gologoosa omukwano gwe n'ekisa kye byali nange okuva nga ntondebwa tegedde okuva nga ntondebwa. Mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, amiina. Omuweereza omu yalina olukiiko lw'ekkanisa mu kibuga Washington DC mu ggwanga lya Amerika. Omukungu omu mu gavumenti yali yakozesa bubi ofiisi ye, yafuuka omutamiivu wa ddanga, ekyaddira yafiirwa omulimu n'ebyobugagga bwe. Ng'omukungu ono ali mu mbeera bw'etyo, mukyala we yali ajjudde okukkiriza yeewungulako n'ekigendera obutadda kubeera wamu n'omusajja ono nate. Omukungu ono mu mbeera bw'eti yali ajjudde okusoomoozebwa, yasalawo okwetuga anti yali takyalina mikwano, ebintu ebyokukozesa mu bulamu obwa bulijjo ebyafiiriddwa omulimu, era ne mukyala we yali anobye obutaddira ddala. Omusajja ono yateekateeka okwetuga ku ssaawa 5 ez'okumakya. Yawandiika ebbaluwa eyali yesiibula mukyala we, bw'ati n'atandika olugendo olwali olw'okumutuusa mu kifo we yali agenda okwetugira. Omusajja ono yatuuka ku kkanisa nga tagenderedde awaali olukiiko eyo, yasinkanira omukyala we baali bamanyiganye, bw'atyo n'amuwa ebbaluwa gye yawandiikidde mukyala we. Omukyala ono yalabanga embeera y'omusajja eno yali matigga okusinziira bwe yali afaanana mu maaso. Omukyala ono yayagala asomere obubaka obwali mu bbaluwa mu maaso g'omusajja ono, kyokka omusajja ono bwe yalabanga omukyala ono asumuludde ebbaluwa okugisoma, omusajja yayingira ekkanisa omwali olukiiko nga engeri y'okwejja ku mukyala ono bwe yali awadde ebbaluwa okugitwala eri mukyala we. Omuweereza w'ekkanisa yafuna akapapula akaali kamutegeeza ng'omusajja yali ayingidde mu kkanisa bwe yali ateekateeka okwetuga mu ddakiika 30 ziddirira. Mangu ddala omuweereza w'ekkanisa yayimiriza kubiriza olukiiko, yava mu kifo we yali n'agenda okusinkana omusajja wattu ono yali ateekateeka okweyimbamu ogwakabugu. Omusumba yategeeza omusajja ebigambo bino: nkulaba ng'oli mugenyi mu kitundu kino, mpa omukono gwo. Omusumba yakwata omusajja ono mu ngalo n'omutima ogujjudde obuzadde n'ekisa, era omusumba yagamba omusajja ono nti, nsanyusa okukulabako wano, n'omulundi omulala okomangawo. Omusumba teyayongerako bigambo birala, wazira yaddayo mu kifo we yali neyongera mu maaso n'okukubiza olukiiko lw'ekkanisa. Oluvannyuma omusajja ono yali agenda okwetuga yategeeza omusumba ebigambo bino nti ebigambo by'ongambye bibadde bijjudde eggonjebwa n'engeri gy'onnyanirizzaamu bikyusizza endowooza yange ebadde okwetuga era kati sikyetuze. Amangu ago omusajja ono yasalawo okwetaba mu lukiiko lw'ekkanisa era yafuuka omukristaayo. Olw'oluvannyuma yasaba aweebwe obuweereza bw'ekkanisa gye bujja. Nga wayiseeyo omwaka gumu, omusumba ono y'omu yasisinkana omusajja y'omu ng'ayambadde bulungi era nga yaweebwa omulimu gw'okusomesa Sunday School mu kkanisa y'omu kitundu kye. Ebigambo bitono ebyali bijjudde eggonjebwa n'obusumba n'ekisa n'ekikolwa ekyokwagala byayimisa omutima gw'omusajja yali asobeddwa eka ne mu kibira era ng'agenda kwetta. Essomo semasomo, ebigambo by'ekisa bitaasa abantu abali mu kusoberwa. Owooluganda mpuliriza, tandula ku bigere awo oli, ogende eri emitima gyabwe nga gijjudde okutya. Abantu abalina obusungu n'ekiruyi, genda gye bali n'omutima ogujjudde okwagala n'ebigambo ebijjudde ekisa. Abo ababadde baweddemu essuubi lyabwe lyakomezebwawo okuyita mu Kristo Mukama waffe.
engero essula 15 olunyiri lwa 4. Olulimi oluwonya muti gwa bulamu, naye bwe luba n'obukyamu omwoyo gumenyeka. Engero essula 16 olunyiriro lwa 24. Ebigambo ebisanyusa bisenge bya njuki, biwoomera emmeeme era bwe bulamu eri amagumba. Katusabe. Katonda ffe tukwebaza bw'oyogedde awamu naffe ng'otujjukiza okwogera ebigambo by'ekisa olw'okukomyawo emitima gy'abantu abali mu kusoberwa. Mukama ffe kwata ku buli omu awulidde obubaka buno okwogeranga bulijjo ebigambo eby'ekisa ebyo ebijja abantu mu nvuba z'omulabe Sitaani. Tubeere era okukola ebikolwa ebiraga okwagala eri abo obulamu bwabwe obuli mu matigga. Nsabye nga neesiga okwanukula okusaba kuno okuyita mu Yesu Kristo Mukama ffe. N'omukisa gwa Katonda Ayinza Byonna Kitaffe, Omwana Omwoyo Omutukuvu kube ku mmwe mwenna abawulidde ebigambo bino buleme okuba kaakano n'emirembe n'emirembe. Mbadde Reverend Canon Ordinary Daudi Kaleebu Bamulanzeeki, omuwandiisi era omwogezi w'obulabirizi bwa Ssente Buganda e Kasaka Gomba. Mukama abeere nammwe. Tegedde okuva nga atondebwa nalokolebwa lwa kisa kye Yesu yaffe, ssuubi ndiba mulamu olw'ekyo kye yankolera e Gologoosa. Omukwano gwe n'ekisa kye byali nange okuva nga atondebwa.